okusinzira nga muva kuba nti terezo mukama nabagana ngenda batali mu kisiibasiiba nsamu ngabira okuba nti nno atugumira tusaasire asobola okuba nti atunira betumenenyeza naku zisimba zino 10 mungu tugera okwantumulajanira yagera okuba nti asobola dunia yaffe n'okuba nti atasa kubanga abantu bangi mutuufu ebinaku zibaliko obuzibu era amasitaani gakomewo tambudde ebulwentambula enaku zonna abantu bwemu boyitako bantu basatu omwali nakkanira ku mukono tufa abantu balina ebirwadde ebyenjawulo bibasumbuwa era nga nsamu kabere nga atusuusa asigena kumati mbaluisa kadde kagenze dda mutano omugenzi yowana mije tusede mama mone namatu mama nkola musaako era nyamugero kuba nti akuuma era ngero ku luguudo y'amaanyi ye kituufu nnyo muzeita malenga tunakuba nti tugenda okuba nti twogera ku nsonga yonna ensonga gye njogeddeko nti ennaku zino olaba mbutuufu abantu woyita abantu balwadde edda twaliwongawo ensonga okuba nti bajjaffe bajjanjabwanga bakozesa eddagala erya habo olwa ennaku zino osanga abantu mbutuufu balwadde bagenda malayo ne bajjanjabwa n'asigala nga alakyali mu mbeera yemu akyakaba obulwadde era nga ebigumire okuba nabo baagala kudda ku mbeera ya habo era nga abantu bangi bavudde nga bakola ddala kituufu nga abasajja bwe bali mu ggwanga bakola nga bogerwako okuba nti no habo kati yekkubo kino okuba nga tutambula ensonga ekumanyiza kuba nti ojogerako anti there are two issues abazungu bwe bajja wano baddira buli kintu kyayabaddugavu ne bakifuula satanic ne bagamba nti oshiriki kakati ne babalwanyisa nga baagala okulaba nti a successful revolution etta buli kintu kyonna era Machiavelli agamba nti bwe oyagala okusaanyaawo abantu tobalekerawo kiri bagatta mu future abantu oyagala okubasaanyaawo tobalekerawo kiri bagatta tobalekerawo kiri bagatta mu future kakati abazungu abo badisooyinga buli kintu kyonna buli kyaffe ebbombo lyaffe ebiki byonna byonna kakati ekyokubiri nti eddagala ly'abaganda okujjako bano bakayonza baabo be baligyemu obwebindu n'okulifuula kiriini bakikoze batya bo andi kakati bali ku modernity bakayonza processing ebyuma ebiprocessing balina n'ebyuma okukola empeke kati nganze zenina ez'obutwa ntambula nazo ezo dokita sali zeyamba kati bano bataddemu abaana babakayonza ayina abasawo abaana nga basomye kakati what we need is to have a university department eya research eya hubs ng'oli yasoma hubs nakugamba ti obulago bwange bwali bukutte neŋŋamba omu ku badokita batabani bange nga ndije wakayonza ye naalikeberako naŋŋanze saasoma hubs ebiro sibimanyi kakati ate bwe nalinywa natiri ekyokubiri content nti omuganda kadomola quantity kakati akadomola kitegeeza nti okufuna substance erimu mu content oyina kunywa bingi kakati ekyo kiri ku processing packaging kakati packaging emumbwa eriddati emumbwa eriddati amala negiwandulako egendeko ondwaza akafuba emumbwa tenivumbiwa biki so we must change modernity kati nze ne kanisa yange nga yamategula si yessubi mulimu namasanyalaze mwe modern man kakati kanisa musajja nganze njanywa tonto abalina kunywa bbiya awange sibanywa tonto andwazi abange banywa bbiya balina kubamu era osanga kureti nga yinza gisandikirawo ogenda kugisanga kugijjeyo nga nkalu modernity bwekakati ogamba omuzukulu okufuuwa emindi ku mizigo ng'ate talina maka ge tebamuyita musezi tebamugobaawo ekitegeeza things have changed nti olubugo kakati n'okuziika embukutu zikyalabika bazikomanga buli mu lusuku lw'omuganda mwabeerangamu omutuba for window breaking wind breaking air gonde okustopinga empewo naki ate nga guteekamu ne fertilizers naye kakati embugo tezikyalabika modernity kati bano bakayonza oyo negundi yabadde abafitina you must get a clearance from ng'ate naawe oyina simanyi gundi sifu organiki museveni ntawana namba 10 awana namba 10 yeriga ekitete nga tekyamutuuka olwa nabasanga agenda simanyi ne dokitaani balagalasya ku ddagala naye nga kubonna tekuli risaaca bagenze ku ddagala ensezze ku hubs kituufu butulwala kwalo nibadde kati nga cancer pressure ulcers ibadde bine byomutima byaki sasa bavudde babijjanjaba nibanga kituufu byonera andi kakati they are competing with others nti bayogera nti olanya afudde cancer
aba cancer institute ne bajja babbe kakati obalaba abamonita poison you are stupid monitor people you are stupid poison abadde wano for a long time ekibumba kyempisi ekibaddewo poison balesani you are stupid monitor people and I will continue abusing you. Yes. Kakati bwe kyenkuba anti mbagamba tuteekawo stage anti balokole nagundi stage ziva mu bintu bibiri musawo muganda nabalokole buli stage mulokole bebikola stage ensonga eno gyetwogerako ey'okuba nti abantu bajjanjabira nga bagenze habo okuba nti nno bawonera ddala naye ngenda okuba nti nga nkugamba nti omusajja omukulu gyetwogerako Dr. Kayonza nze wano mutuufu gwe nakalabira gwe ngenda okuba nti nsaako essira era nga mutuufu agenda kuba nti akujjanjaba gwe alina kansa alina ulcers alina pressure era byonna ebikusumba ebizimba mu lubuto ebizimba wa naddala kansa asumba ennaku zino abantu bangi yatusa n'okuba nti aweebwa ekirabo ky'emmotoka n'agamba nti nze saakoledde emmotoka naze kuba nti janjaba kati gwe nalina obuzibu okusumbwa olina akalulwe omutima ekimba okusumbwa genda Dr. Kayonza abeera wali mu makaage ebuloba kasero ziri kilomita 11 ku luguudo olugenda Emityana akolera mu makaage atembera dagalale era teri Dr. Kayonza mulala enamba y'essimu eri 0701 877 0701-877-116 tebakulima Dr. Kayonza omulala okujjako akwata enamba y'essimu eyo yekka. Ekyokubiri nti bakyuse mu nkola yaabwe omuganda omusawo talaga ddagala lyadde bazzukulu be sikiru ye n'afa nayo muzeyi Tamale ogenda ensu jjajja wange yajjanjabanga akataago ng'akozesa kannawolo naye nga buza ntuma kuleeta nnawolo inagenda nayenga obuddagala naye nga nanyonjega obuddagala obwo naye jjajja nga amaze okubuyenga yafa sibitegedde nze jjajjange yakwatanga babbi nga bwe embuzi n'awandulawo eddusa embuzi tetambula kati nze emmotoka yo nga bagibye nondeeta omupiira omukadde oba natti terina gyeraga nze mukukwata ababbi gwe kitegeeza wayiga nze saayiga Dr. Kayonza tuyambe tubeyininge ku baana omulambi alina abaana eddalu yakwatanga amatovu bagayita amatovu n'agookya kasi omuntu omulalu atabuse omutwe bamusala omutwe ne bateekamu amatovu kati katola abaana bemwagamba nga nti 11 abalina emisala kitegeeza omusaayi oliriudisinga musaayi aba alwala nnyo omutwe. Okay. Ngera kunaku Dr. Kayonza tumukyazeko nabere nga ayogerako eri eggwanga mumutegere bulungi bwetwogerako yemenyini yennyonnyole era ensi emutegere nti yono so balina okuvaayo eri baali yakoleddemu ne association yaabwe bonga bo ne bakola association yaabwe eyaba Hubs Association kubanga mulimu kati ngaabo batabani ba Lukwago abo bo bannamba kye babakozesa buli kasente akavaayo batabani ba Lukwago bakalya era tebava kubukedde balina gurupu yaabwe bebalina okuba nti bakiseera basembera naye gwe oli ludda waggwe ate sobola kunfolowinga nti ndi ku TV gyogabadde mumazaali obadde olebiseko ku manzaali amanzaali ago gajjiddeko is the best function I've seen. It reminded me of the first Museveni rallies as 86, 90. Why the best function? Yes, very well organized. Ate mwabaddemu bus za Nalwezo. People had their vehicles and others bejjidde bokka. Ekikulaga nti bazzirwa mukwano. Yes. The service. Abaana basavinze abo Museveni balina okukwata ku mikolo gye. Every time nga babuuza naye bano abafumba ebintu babaleeta obutumu. The people who organize that function bakoze bulungi nnyo. Wasiimye organization yakoleddwa ku nnaku yalagiddwa. Yes. Kintu kyabwe bakikoze bulungi nnyo. Nga batunula butunuzi nti olina kyolya olina kyonywa kujja kufa abapisi mwaviridde yawo ate nti nze nenywa soda enjoka zigamba nti ono yatutunze ziri okunzi kyotika ziri mulala pisi teyabaddeyo balokole tebalita nimze Tamale iggulo ina message nyingi wanene zenyizo sijja kuba nti nzikusomera fenga nze nga mukwano go wamu n'abagoberezibwa twakuvuddemu watuyiye watusudde kasa twalabye nga mutuufu owadde but you see you don't know honorable Frank there are three yes n'omugwa mu kafuba I'm not surprised because I'm a strategist whatever I do it knowingly
When I declare a war, when you find somebody searching for something in the grass and you bend and you search, you are stupid. Do you know what he is searching? Yes. 2, I have a background of Omunabuddu. The Banabuddu they are very diplomatic among the Baganda nationality. For us, we are different. Omunabuddu says Okubikako. Omunabuddu says very diplomatic. And so the Baganda Olimukaringa Omunabuddu. When Omunabuddu tests beer or something, Yaga Gulimu account. When somebody praises it, yes, Toraba Chimbagambi. If we complain, it's Nachibagambi. Kakati in Abagamba. My culture tradition. In fact, I'm watching, you are not alone. I'm seeing people according to my machines. Balibuziga counter kira. But minawona yimu ndugu yangu Kamala. Kamala iko hapa. Kamala. Pesa zangu iko wapi? How did this thing start? Yes. You don't know the background. The background of this thing started with Luabogo. All of these are scavengers. The rest are scavengers. Luabogo identified, knew my communication capacity. And Luabogo has his problems. Very serious problems. And Luabogo has president's ambitions. Kakati mbabazi yabagamba te uyo omusajja nga tolina ye ajja ambitions mbabazi yabagamba nti yankuba kuva mu 2006 ngayogera ku gwe mbabazi. Yes. Okay. Besi yagamba nti kenkwata powa Mirundi ye musalirawo ako wakangamba kyevula bulala nyala namulya ngayo namulaba ngayogera besi namulaba ngayogera goloza waliwo no anti batuke naku zina abadde ayagala kunkubira simu namulaba ngayogera n'omuntu waliwo besi monitoring. Naganti omanyi problem. When you ring him to praise him, the following day he abuses you. Why? Because the situation has changed. Okay. I analyze according to the situation. Kakati ye Luabogo kyatategeera strategy ye yali mbi. Yalowooza nti baali 10 teyali yekka yali fellowship ya babbi. Kakati bo mu 2 nga baagala okubba ssente za Museveni ez'akalulu. Bakoze n'amanyanga gaabwe amalala. Kati ne bamanya nti information yabwe njikola ki njimanyi ne baga how do we do baali 10 mbi abantu 10 baboga sigadde bwogo webanko ko ojimanyu de manyu de yonna. Yes. Ate his president's ambitions and tatas takyasobola nzigi kyantu tena kubakati kirikiria tumwebaze ye musajja yasooseewo tumwebaze Kemu Ali abadde nga namukubya akatambi emisana namusanzeewo abadde avowing obutakkiriza mukozi kakati banika nkoboli obadde nabbi yasaba gundi umaru ayingira obusiraamu kituufu nnyo n'akimuwa yasigala amulwanyisa era yasanyuka nnyo yasanyuka nnyo nze kasa nabalaba nga bakuba mukozi ne manyamba amazi kubanga toyinza kuba mukozi mu gundi mu gavumenti ya kitaawo then it is stupidity muba mugudde nakubya akatambi ako kakati Luabogo babula strategy. Government ene ya Museveni nze sikyaddamu gikolera siriddamu kukolera Museveni naye kamba w'amagezi tuyina kye tuyita diplomatic sackings. Abazungu kye bamanyi a mature government uses diplomatic sackings. What were the available solutions? Killing me failed. Assassinating me failed. President yangamba ngamaze okuwulira teepu ey'ekikwanga kyekyangu ebyuma nalimbiina. President yangamba nti obukolwa mubuyita mutya nemugaa nti tubuyita butulu oba bukola omanyi nga bwewezinga ku musota omunene bugulya nti obusota obukola nasituka naseka n'okuseka si buli musota nti guliibwa obukolwa teri kakolwa kataddukanye teri kakolwa kataddukanye okatera mandwa nti njini eseze nti ayogalibwa kaliije mandwa ekubwa kitegeeza kyekyo okatera mandwa nti njini eseze akayokalibwa kaliijo you can butter humiliate a mandwa but once mandwa stands up it pays you will pay Luabogo will pay. You cannot suffocate my family economically for 9 years nenkusonyiwa sezala walisasula omuteeko
ejjoogo ly'omulenzi oyo limuggweremu ddala ku luno yajooga atajoogera yalumba emmandu Let's come back to the issue of yesterday. Kakati no, kubuulira ti diplomatic. What was the available going? They would have called me and told me, we have identified a scholarship for you. You go, never call good attractive good conditions. We want you to go and study strategic management. We lack these people in the government. Can they do a PhD? Government cannot fail to identify a university, even at the old embassies. Kakati never attractive conditions. You can come back every 2 weeks. Yes, even every week. Government, we had a high commissioner to Britain, Bamijanga Tafik Alain. Tafik Alain was Uganda's high commissioner, but a minister of state in foreign affairs. Every Wednesday, every Tuesday, we used to come here, attend the cabinet. Yes. Government resources is squandered. Yes. Why didn't Kazibwe react the same way like Kenya? Why Kazibwe didn't react the same way like Kiseka? The reason was, Bamugamba tukutwala bweru kusoma. Nebefuula. Era sente ne bazikwata. Bakomawo okunya mu kidoli kyabwe. Wabo bani ba mu bidoli. Bamala okini wamu ne badduka. Bo bani mu bidoli. Nationalism. Kati tuyina kye twagala embwe ekomewo egende yigi. This is their strategy. Kakati Kazibwe ate baagala omukozesa. Nti ate abeera wa African Union nga bamwonoona dda. Yes, the problem why Uganda does not have many international people in the international bodies, you must have a PhD. Okay. 2, experience. I always talk about Wamanya Mushega, who revived the East African community. Where is he? He's not in here because of their politics. Banubaziwa. You have been a speaker of a regional body. What happens to other countries? Bachidega. Yeah, Bachidega. Why do they come here and road? When you are appointing into foreign affairs. Then why do you train? Why do you train? Why do you train? You would come from the regional body, continental, and international. Yes. Bobagala to humiliate. 2, this man must go home and rot. This man should, according to their chairman, this man should go, I should go home and rot. Let me create trouble for you. Let me create trouble for you. I'm stinking in Kampala. I'm not rotting in my home area. The chairman who made that statement has sold almost whatever he has. I have not sold the end of my items for 9 years. You know where we are. Benzi zikula wava munno. Yes, sigule mu kibanda. No. Why? Rababa said, how can a man who sleeps in his zana defeat me? You see, the issue is not where you sleep. Do you believe the pilot of Bill Gates sleeps in a better house than where Bill Gates sleeps? The issue is the brain. Not where you stay. Not where you sleep. So, arrogance yabwe yebakubiza emyaka 9. Kati mu manyanga gaabwe lwaboogo najja alowooza airugono yezinis era kagundi nkayina era yogera ne Dr. Byaruhangwa oyo owa police pathologist. Namugamba nti you see this man must come on his knees. President nampa sente nazikulabinga nagamba no principal private secretary omupya nga mulobo bwe I've sacked Nachobe, I've sacked Kadaga, and you are doing the same thing. Sente yaziremera era n'abagamba oyo yabakubi and I will never talk to her. I will never work in the Museveni's government again. So wali bawo eya muhozi ndikigenda naye ya Museveni nedda mutujoze nnyo mujo nemmange ne bambe emigo ne mbulayo n'ekikumi kye mulese kubanga lwaboga ino okunteka mondo weye nga olugosi. The whole thing was done by Rwabo. He believed that he could suffocate me into submission. Denounce the thefts. Denounce the thefts. You said that they are fake. Mutabani wani. Owai wana Mirundi.
muzukulu wa Yosefu Sembuya. You people, you think that's what. Whenever I write my book, I highlight the background of my family. Nakana kama kuzikenda wandis. Mbabuli ya family yafu. We don't come from anti-heroes. We are people of substance. We got money before some of you were born. Family yafu ibadine sene. Nibotuke wafe kuchari. Okay. Menduti gundi sitakataka. You can get Mirundi's name miles and miles away. Kakati kankobuli. Ntibo battles nabagama emyaka mu ekyokubiri. Nze kati mbaga zaki. Tolina kyobagaza. Lwabwogo gundi ye presidential gundi ye eri mu Tatars. Wamumara. Anti babadde babiri, abadde ayina babiri. Abadde ayina mwenda ne tumwebaze. Tumwebaze yasooseewo. Ye yakedde ku mukolo. Ate n'atuula we bamulabira lwaki. Bw'ogende omugagga nga yafiiriddwa. Okola noise omugagga ategeere nti wabaddewo. Tumwebaze yakedde omugagga amulabe. Alina yekka bamulabewo nze ayirefuti nga tumwebaze akyali. Ngomugagga alina okumulaba. Yes. What did I want? Kana kavuka kali kagegenya nakagagwe bajja kutya bwere. Adima yalinga omuntu tajja na bufera bwa walaki. Nga oyo mayiga namulabi afungula ne omwana ubaya baaki. Mayiga yabadde afungulira sente munapiza omwana tiwamulabi. Mu sente za vaccination zizze. Kubanga alya nabo kyo baba walabe abawadde mu bakimu baki omwana nayo omusajja nalimira ku sente eki ekiyitiridde kati balabo bwe bali bagoba alinayo mu finance teziyitira n'alya abaana bano noba batalinga ebyengeri eyo kakati nkugamba tutuze tumwebaze Frank tumwebaze yes Franka tumwebaze yo toyina kyo toyina Franka tumwebaze and tumwebaze yagala okunzita era baali batudde ku gundi ekyakimanyi 4 times ate ennaku zino lwabwoko yagamba nti eriki Mirundi is a nuclear bomb. I think this is ala wakishayalinga kubanga okunyima se enyabo nabalemo okujjanja nimuzita kyakuwa era yali yampadde kimu myaka 9 era ngina mu state house kati lwa muhozi nali ngambi sijja ku namaze na consulting abyewafu. You're going to state house because of Muhozi? Yes, not because of President 9 years Museveni yampadde ati yampadde kinga ne nyabo gwe bakubulwa Museveni talina naddaga fetu mwijjanjabira General Mosa natuka mu state house. Yes. Kana tu. Anti nkubuli. This still is father. Era bwekibanga eyo gundi. Anti babikoledde wamu. Babikoledde wamu. Waza wesali genze. I had vowed never to go to state house again. The way was the How did you want the honorable minister Wamusonye ensi yagala okumanya. The problem is Rwabongo and I want to tell you this meeting. Yabagambi mbu bampa sente agenda kubasiba. Eno meeting gye bali mukati nadde mulaba nabaga nti omuwa Mirundi sente Museveni yagenda basi Museveni yagala mbeere mwavu kale kankulosinge wabesiki ovanga yendowooza yammwe nja kuba mwavu kankulosinge wabesiki besi jena yakwetaaga ekyogeeto libagwemu obujozi obwo bubagwemu nange nazaalibwa mukazi nemmanga ayagala okweyagala ne famire yange eyagala okweyagala I have the brain. Where shouldn't I benefit from my brain? Watch it crossing over basic. Yeah, omukazi afuna olubuto ku house boy yakulumye. Okumusajja muno tojja kola. If it means ejoge ekuli mutwe mulenzi gwe andaba kati mbalaba wano. Yabaga nti ate tamanyi. Oyo omusajja ali wano iyo mutyagiri. Omutize. Oyogera ko. Oyo. Aliko bumansuka yabakubidde simu abantu be naga nti this Museveni's son is saying to arrest me here sajja namuddamu namugamba nti let them arrest you whether they will see the airplanes in the skies ekiki nze mbambala awututuuse mbambala bayabatiisizza no I will reject anything even if it is a full of oil a 12 of oil if it is given under the conditions and terms of Rwabo nja kukigaana kyonna tolikikkiriza Rwabo gabonyabonyeza nnyo family yafe to suffer what did I participate in your crimes you formed you did your manyanga and you make me a victim nino gendayo kakati ne government yasezala kusirikiddamu mutegeere I was here before government Mzee Tamale omukulu Lord Mayor yavuddeyo na castigating
bwengamba Kastegene yavumiridde ku Twitter ye ekikola kye mwakoze okuba nti mwakozizza amazaalibwa ga Jeno muhozika ne Ugaba ng'abantu bali mu kweryankuta bali mu bwavu taxpayers money ze Lukwago Musiru Lukwago is a this man. I told you that a European who cannot manage a municipality in Africa cannot be allowed to pick garbage in his hometown. This man talks arrogantly. Where are the girls you are talking about who are raped? If you compare Museveni's 86 period and now, why don't you write next time and tell us the comparison when you were the chairman of Makindi? Sion? Yes. So now, next time write it to us, Mr. Clark, whether this the situation before. There are many explainable cases. We have who are the criminals? Is it state inspired? Like we are going sliding back with you, with who? What's the cost of a patient in your hospital? Umanyi, Africa is a problem. We had a judge here, a chief justice, Allen, a Muzungu. Museveni sacked him. Okay. He ran away. This Muzungu was a policeman. Hey. But in Africa, he became a chief justice of Uganda. Because of his color? During Okero Trust time. This Bazungu you see here. Bazungu, when you say Muzungu here, is takataka. Why? Do you fear mosquitoes? When you say Muzungu here, is takataka iwabwe. They preserve their best. Kakati when you hear you write Muzungu rights and nobody, you question him. And that's where I disagree with the government. Kulaije for the first time has a scientific explanation. Yakutte simu z'omukazi alimba nti bamukutte. Tugenda kujja ku nsonga. Ate bulira. Ngera kidda mu kyekimu. Okay. Kulaije singa yambulirako. Miso has the capacity to retrieve even the audio. Nga bano bwe nkugambye. By the way, I'm watching for the first time. Yes. Kantune mu kamera nango lwaleero. For the first time nange mbutuufu miso njikiririzaamu kubanga waliwo abantu bali basumba mukadde wange, but I caught the number nenjwa muzeyi Tamale. In just a few minutes try to zudde bane bamusumbwa era nga case ewedde. Oyogera ku kintu kya miso nange nzo. Miso is the most efficient. Next to us is Eso. Abokubiri miso Eso. Nakubira kati miso njikiririzaamu kati. Nemuganti gwe yampita gundi Conman. Nenkubira nengamba Lumumba nankabira yampita Conman yampabira wa Museveni ye Lumumba nasirika nembulya nakyo benti bagenda kwasa nakyo yakiriza namuwonya kituufu bwe nkuga nti stay in your house stay there. I infiltrated all of these organizations. By the way, katikatira kuva ku mukolo I even saw mutabani wo Tamale Mirundi Junior nekisa kya Mukama yiga nga bali konsayi nze namutiddeyo omwana nga bekudde mu kifuba is not like me anna bobo nano ekisa kya Maria kandi security baji mutwalako ne olaba why would you blame the boy if you can konsayi no na ye no na kyakoze nacho bamujja yes I have no problem tugambe jero yagasse abantu abali ngamba abana banga I trained you to be intellectuals never inherit my enemy okujja konga ba enemies bamwe bagize create your own enemies not ababo. Yes yes you are free. Okay. What if we fought over a woman? Let's come back to the issue ya kagani kuganira kwa Musiru naye kino ekyagonde ekyo tugendako ekyo yomukazi tugendako nti scientifically enanga abadde takikolangako Kulayije nabaga nti ebyo nabyetaaga b'amagye Kulayije nga yeyambisa security gundi eriwo yafunye esimu y'omukazi. The only thing very additional I would add on is the voice. They can distribute a voice. Good voice osobola okujijjayo. Nzijjayo ne baba wayogedde ggulo. Kakati nekitu kizuula nti omukazi alimba. Kakati ekiyamba bano labisibwa to write to us is that government does not ask them make a statement to the police. Because this is intended human rights is saying that however if security agents are now free to pick up random girls and made out to torture, are we not backing back to those bad old days? Where are they?
Which girls? Kamata huyu mjinga. Mutwali ko polisi yonna eyekabaragala akole statement. Which girls? Because ebweru babisoma nti alina amagezi. Naye nga ali hired. Is only the face. The his color. Kakati oyo omukazi mumuvunaani treason. Arrest her. Telling lies. Yes. Nkubuulira. Mu mupiira ne bamala bafuwa striker n'ateeba bamuwa red card. Why? You can cause a stampede. In Latin America, 2 countries fought a war over football. Bakuwa omuzannyi n'ateeba ne bagisala ne bava mu kirasa ne batta abazannyi ne batta ne relief. 2 countries in Latin America went on war just because of the recklessness of this striker. So we cannot allow these people. Security must be tough. The Kuraija should go on and arrest this woman, charge her with the telling lies, malicious lies. Ekyo kitegedde kakati kanzire ku busiru bwa Lukwago buli bwebwe Lukwago yetakola bintu Lukwago buli kyakola ewenga meya abakijje mu centre za state council. What if married the Anglicans marry? How do you define that Bujingo has bought a car for his wife, a Porsche car? You must have elders in the church to audit. But being a priest or a pastor does not mean that I've stolen from a cab. For me for 9 years, Museveni has not given me any money for 9 years. It was a strategy. For 9 years, Sinachi and Tunes. Sekolanga ka appointment kulaba Museveni. Nakubisa obutabo bwange t-shirt bikibi nana abiremesa. Nebali kwa bakodo tukizigeze muri nakutula kachiko ke. I will never be a Mupakasi again. I worked as a Mupakasi for 14 years. I will never be a Mupakasi again in this government. Kagati tukwa kutumubuze. Nti gwe sente zo oze buli kyokole wo ziva mu state council. Ate nyo tugabula abasiramu n'akola kuduwa ne tukola. Yes, antu atubulire. Kati yebwa kyakola. 2 taxpayers mandate me ask Lukwago. Lukwago iwe Muslim. Omanyi Lukwago tuli ba Luganda. Nani nginji kugamba kujjukiza tuli Muganda o. Nibo abamusiru. Ate wa muwanga mateva basiru. Ya advance stupid ajo. Wanga mateva basiru. Ile kitawe ye Muhammadu Mirundi. Buli wabuli erinnya Mirundi Lukwago ye Mirundi. Lukwago nalinganya omwana ngo kusoma amateeka. He came and told me. Ndomana mulika asome. Convinced me nali mutwala bweru. Okay. Namuleka. So Lukwago mumanyi. Uye kulozera. Ne Lukwago ino omutima omubi. Ne ha mutamwagala. Lwaki? Lukwago alwanyisa hamu. Ate nga uye kulozera relatives. Lukwago alabika omutima omubi yagujja wanyina. Tuve tudde ku issue je yawadde. Ekyo kitegedde. Nti using taxpayers money. Yes. Abantu beri yankuta. Abantu bavu. Anti uli okweri enkuta kankoboli. Do you believe all members of my family are rich? Kubanga the more you grow, the core yerina. But the more you grow, bazukulu baki. Era nze nyizo kubeerawo ku simu. Ne bangamba nti abaserikale bekalise ku police. Waliwo omuvuka gwe tukutaka nti mutabaniwo. Ate fe akoze eki tiyalwanidde mu bbaala mubayitimba bw'essente. Ford yagamba nti tukuze naye bwe tutuuse erinnya lya Ford liveewo tugaziye nnyo. Mpulira Ford yakuta omukazi, mpulira Ford yakoze eki. Kakati Lukwago kamubuuza nti do I dress properly mu family yaffe temulimu batambala? Ku side zonna bakabagonda bonna bagagga. Kakati ye Lukwago musiraamu naawe oli musiraamu. Gundi okwasa omukazi owokuna abasajja bonna ku kyalo bamala kuwasa. Yes. Omusajja bamuyita Felix Bogen. Felix Bogen yazimba ekkanisa ekereziya esinga ya St. Peter's e Rome ku kyalo kyewaawo kati eribwamu message ezigizanyiramu. N'ayita Papa agiwa omukisa. The Pope went. Ne bamubuuza why did you use this money n'ozoonoona? Yabaga zaali zange. That was his budget. Whether it will be maintained or not. Do you believe the Libyans wouldn't have asked Gaddafi, why are you constructing that mosque? That mosque in Uganda. In Uganda. Nabali kuba mu mwinda endowooza eri palacho. Nti kubanga gwoli mwavu. Bwe kuba ku mizigo bawerako anti era endowooza Lukwago y'abakali bamba Land Road.
nkulaba oli ennyama buli lunaku ezange ziri we you are stupid nga n'okulya nange ndi ebibyo gwoli mukopi oyina ebizibu byoweerera abaana toyitagamba nti n'omupangisa tejja kukola ki obote bamugamba bano abogere abamuleta baleeta obote ne baleetaani nkuba paka buli omwogera obusiru nga mukuba buli muleeta obusiru nga mukuba buli muleeta obusiru nga mukuba kakati gonde oyo Lukwago alina point zenakakuwa ziriyeza obote yakola embaga ya paundi emitwalo 6 ja pound embassy closed in Uganda kuba if we want to know the amount of money ze yakozesa nze nakulira mu 6 nga paundi 2 gali siringi za Uganda 2 zikola paundi ya Bungereza emu kakati nga tukayita aka paundi asiringi emmeka 2 kakati kubisa mu emitwalo 6 but you better defended himself he said much of what I used was donation yes audit nebo balowooza nti negundi era ekyo kikya bali balowooza mbu mu State House muli mu sente ate gamba buli am watching you Kamala Kiswahili kyangu Kiswahili rasmi sio Kiswahili cha bala Kiswahili cha chalo mimi nataka pesa kama mnakata sauli yako mimi nataka pesa peke yake sitaki hiyo matatizo sitaki ya maneno sitaki ya wapi sitaki you put my money in as they had done bali baguze van bakiteeka mu sente bakiyingize wange nga motoka zingira bagende mwenda nagula nakolagana n'abantu banzite ekiro ate nga nze ebintu byange byambulidde dda ne mbaweereza message nti mugireeta nja kubattira bwereere kuba nze mbambalaba kakati Lukwago yeyendowooza baali balowooza nti mu State House mulimu sente naye immediately I left money they changed they powered money in the department nze mutwani wa Mirundi batwala eri kasasiro simanya advisor milioni mu kitundu nga ekitongole kyembadde nkulira kyembadde musavi nga mukitadde mu sente oyo Mirundi tamuzaalangako tali yoyo omuzimu gwa kitange gwali ntugidde mu president's office Mirundi oyo tamuzaalangako bwe bajjawuka bwe batyo nti kweka nze ninakola bupakasi era nze ngende mu president's office ewali obusente obutono kubanga era Lwabogo yali aplantinga abantu be kakati najjakola ensobi nze namutunulira nga mu strategist nagoba ddono namutwala mu visa nagoba gundi omulimu president yambuza omulimu ogulekeddani nti gundi nabusayi nagumumako nannyini ensi kati bwe mukuba ne mukuba nalowooza nti this man is fighting me because of his job nemunebangayo am I fighting you because of my job when you give it to Nabusai then how do I benefit financially kino kye kikola is Nabusai my wife no how does Nabusai yali tabala nagobayo kabusinga nakwata nakalemu nafumula ngaakola concessions nze nataka pesa sente zinjagala sitake kazi ya serikale I gambled with my life to join the government I've paid heavily era bakati kankubuulire Abaganda tulina ebintu byetukozesa ekintu kyamubuuzi omuganda ganti kinaazizaako ennaku that's why I was extremely happy Muganda tells you like it's like a cleaning like a cleaning omuganda ganti gundi kye yankoledde that's why I was extremely happy I was extremely happy for 9 years I have not attended any government function yes for 9 years I refused to attend the government function for the first time nalidde mu public for the first time nalidde mu public era waliwo omukulu ankubidde essimu nangamba tweraliikidde nga tulaba omukulu mukunavwalya teyalidde kalyoka wulire awabadde bati babaganda okuyingira nebamuganda oyo omumanyi even my escort I remained with him wabadde naye nga ndi munda orders from above oyo omwana yanazizaako ennaku one of the reasons but it's some politics one of the reasons why you should support something must be a selfish reason nze muhozi mwagala lwaki
nabano bamukubye tikakati lwagozo point mbiri nzimuwadde nti one he has friends era nalabye family ye yonna it was an endorsement somebody rang me in the morning nadira ekyambalo ky'amagye n'akitwala ku mikolo gye you were stupid nga muwasiza ne mu ceremony z'amagye nendaba bagenza okwanjula mu baganda n'ebyambalo byabwe basajja banyankole kaakati setuka ogende mufukamire mubuuze taata wammwe kubanga muzaaliddwa wano kaakati ne maama mutule ku mugongo naze kwasa mwenyenaze ubikozese sikuti n'obwogezi olowooza nzisifumbisa abaana bawala n'omwana ewange omulezi tafukamira no nekirabako lumu nalingenda kukwata mmotoka mukubire mu kidaala temukiddangamu abaana bange abalenzi bafukamisa mwana mulenzi omuganda daze mukishimiriye ekyomuko kituufu is a cannot si mwana wo kituufu nga nazala wamwekweka ate how can he kneel before you naye abasirikale ba UPDF babafukamiza mu uniform zaabwe n'ecepe zaabwe nafukamirira omukazi abaganda bakikola ku humiliatinga bano abamawanga amalala how can I kneel a military uniform we were celebrating a Gino's birthday. Yes, ate taba kujja mu uniform. The only person who cannot don a military uniform unnecessarily is the commander in chief. Kubanga the president of Uganda. President of Uganda must be a civilian. Yes. Ola muzee abyambala ku ceremonies. In Kenya, because of that role of commander in chief, they have a military uniform with a field marshal. It's only Uhuru Kenyatta was done it. Why Kenyatta as police, Uhuru, to transform the Kenyan army from peacekeeping to combat. Irachi bakolet. Okay. Yes. Ali nyimamba nagende Somalia. Kakati tukwago echo mumazi. Unless ngaine bwakola ngakosa sente za state council police. Afidwako mukazi we yazala abalongo yakola. If he does not use that money, then he should also know others have money. Era nabagamba endowooza eyo ey'obusiru ey'aba red paper bagamba nti banka ya Suliro egudde embaga yamuwala we nembagamba nti omugagga tayinza kugwa olw'amata ga kapa. If a man like me I can organize gwenga gwe n'okolera omukolo nina baganda bange abali engoma baweereza nti bakola ki. Yes, akati ogamba otya nti omukolo gwa gundi nze ewaffe bwe tuba tufiiriddwa sisaba bantu mabugo negagobawo nkukwate ng'ogasolooza olabe ewaffe tetusaba mabugo. No, tewali kusaba mabugo, buli omu awe gwamanyi gwe yagiridde naye temutuso kubanga buziwandika mugenda okunoonya buziwandise nga buddusi jangu owandika amabugo ewaffe kuba embooko ne bwe mba nafiiriddwa mwana obaane motoka zange zenteekawo si kuŋŋamba kuga musajja agamba mukazi we ate mwana nga olwali tukoze anti bakuziika wa Mirundi batusuliza mutwalo teyakubiddeko ng'agenda okufa tojja ate nze nazze ndowooza mujja kumpeeza ezinzizaayo toyina kiraamu sigalayo atayina kiraamu azze okutawanya abafiiriddwa sigalayo tojja sigalayo kakati lukwaga alina okukitegeera ekyo. Two, the president is in a big trouble. The president of the country, yes. The Republic of Uganda. You see, kasita abantu bakujjako media. Ate ye kyakoze yali ebuuza ku banne ba Uhuru. What I was explaining nerabiddemu gundi luli nti gundi abajapani bwe balumba Pearl Harbor eyali president wa America yagamba we should not fear to negotiate, but we should not negotiate under fear. Omuntu yenna ateesa this time for fighting, this time ekyokukyena yagadde muhoozi kuleeta gundi kivu celebrant era babadde bamukuba lwakubeerayo bijingo okuva lyalise bakayanja ne babinuka ate nze naye kasajja gwe oli kasiru kasajja gwe bakitova ku simu yange nyaba afudde akasajja kaveeko tugende mu maaso n'ensonga obadde okyayogera ku chief celebrant. Yes, bujingo era yeze n'asaba. Yes, naluli kyekyamukuba ate ngenda kukuba recordings eza Teddy nga ali mu meeting naabo bagad abasumba abayina fitina
his church, which Ingo's church must be closed, taken to Kitalia with his Malaya. Jessica. Kendi bakatambya ko mujja kudduka. Ebyuma byajja kulema. Kakati kugamba. Nti another way of diplomatic sacking. Yali ya Nyerere. Nyerere yatunuulira nga ina abasajja abo. Babiri. Leka ku bonna batamira socialism. He wanted change, total change. Kakati what he did. Oba gundi yamuteriiko. Kwituji muzita mwe tugende masoko tuli bulungi nnyo. Oyo always akusumwa muveko ayala kujja ku mama. Andi ngenda muweereza virus mu kutu. Oyo muveko. Ne bagamba nze ne simu yange ogira. Oyo ayagala kujja ku mama. Andi buli njya muweereza virus mu kutu. Okay. I can kill you by technology. Giddemu. Kale tugende mu maaso. Eno simu tezanya kankubule. Esimu yange bw'omala okukuba essimu n'ovaako. Mbangu nkuli ebyogeredde dakika 10. 10 minutes mbangu wole. Okay. Jibbola beetulike. Njikulikiri butulike nayo. Ikutulikire okutu. Gayina obusiru bwago. Gayina obusiru. Omenye ennyama y'ennyuma. Katonda yateeka ku muntu. Era nga bangi na messages emuweereza nja kumamba kuona kawo waliwo ngambye nti taliki tugende tusomere ku namba ya Dr. Kayonza enamba eri 0701 877 116 0701 877 Dr. Kayonza wali ebuloba kaseera asobola okunyamba endwadde zonna nga pressure, ulcer, sukali, cancer, ebadde by'omutima, ebadde by'akalulwe, ebadde byonna ebikusumbwa akozesa eddagala lya habo nasobola kuba nti akukebeera n'emu ebikugu, ebiyuma, ebizungu, ebikugu n'ategeera nti kikulu n'akuwa eddagala nondera Dr. Kayonza tatembera eddagala lye akolera mu maka ge wali eri ebuloba kasero ojja kuba nti osobola okufuna akoleko obungi akunyambe obeere ng'owonera ddala ennamba ye 0701 877 661 mzita mwa gawali chembate gamba nti ekyaddipo amawanga enkola gye gakolamu Nyerere yayina Ali Hassan mwe yayina gundi Salim Ahmed nga ayina ne Prime Minister Sokoine Ahmed yamutwala mu African Union Sokoine n'afiira mu accident n'ayita Ali Hassan mwe nabanga tebenkezi koganti ono Salimu Ahmed yagenda yali amubaze nti ogenze kufiira ogenzeeyo tukiita diplomatic sacking so si frustrating omuntu gundi Obama bwe yajja gundi mu America baali balina omusajja aba Republican kwe baali baleeta ow'amagye kakati ng'alimu CIA nga bamanyi nti alina ebyama ku bye Tripoli eri egiri ambassador wa America gwe battirayo baga nti FBI yamukutte nga ayinamuko omusajja gwayagala by the time it comes nga gwe tukyagibwako ki niti batta waliwo gino wa Britain kasita gundi bajja Tony Blair n'avaako ng'ate babajjiridde ku pull out nga yawagira deployment yawandika naga nti amuseeking an retirement de bano baagala ku destroy nga yiwadigi bamala okujoga enkyo ne bakomyawo ne bakujoga enkyo mulabe how can you are using recycle can kayikola have credibility can imbabazi have credibility no can kadirikayeka katika have credibility can tumukunde now have credibility you have been unmasked yes you have been see ne way yali badde mukolo kwa mawala mwenda najja era ne mwenda woman yabadde atula nono omanyi bawe bafunira we nabategeeredde tekine ensonga nti kati tumwebaze obutambi abumanyidde dda ate mwewoze musajja mugezi nnyo obutambi obwo abuwulira n'amaloboozi akabuli akamwogerako but muwoza has never sent me anybody nti njagala obutambi obwo just ignore them, please them a contact card. Omuntu yenna omuwuli abamwogeddeko bagamba bafunyera oyo ampaabire waliwo omusiraamu ali embizi mu kisibo wabirenze kuba waboga anoonya 50-50 anoonya how to humble no concede defeat for the first time bafunyera oyo akuwabe for the first time Mr. Wabo concede defeat and a setback is good. It will change you. You have lost the presidential bid early
4 years ahead because of your conduct nokuba bakadaga nokuba bani oluliko nokuba bani kakati gwe linya ke busoko lebe bakadaga kye bakola lebe bakajegere bwabakubira yemiko onoyitawa kubanga ogobya abantu bonna nakyobe naye omukazi namwandu naye n'omufumulawo tibe bampa sente these are records era nze nabagenda nti mmwe ekibatiisa records zijja kulandinga mu kusero government bagasizaabo but mukwate million naggaga yabadde million 2 uyo omusajja mugagga nnyo yabadde millions za dollars bagula ebintu ebyo nibaga nti boogera nakanka kubanze tebagala kumpa kuki yes he says erich Mirundi namulakona mulugo sirwo ndioke mfune sente kati government ya mkanjiveemu anti you are the source of money me I'm killing my poor self if I start a non-government organization I have an international congregation namala kugenda omulugosi nasente zange zemba banja mala kukumwa baleke bansasule at times I lose my temper bwe mpuli omusajja omukulu byayogera nawe wali mwavu ate from Gateman family yamu yali baddengaga nofuuka Gateman tukita empathy buli kumache waffe tuyina essala zetukeera okumusabira omwana nginaga olutewo okudda musemerani aganye lwabwogo mulidde mukenani ambalisiza lwabwogo obukyayi bwe tuzimbye mu family yaffe ku mulenzi oyo bungi yes babuli kintu kyonna kibulokezi nze sinze nakugenda bagamba okukola amanyanga gamu kakati ebyo miliyoni 2 era buleze bwe yampa sente era yaziremera buli nakubbako mukazi kiki what are you after me nze siri kukolerako nakamu one of the reasons why I support him was his selfish reason. For you don't have a selfish reason to support you. Okay. Are you going to support me by force? Kakati ojo ebanga lyamazenga atujonga ajja kutegula pozisezala we namusasuli kubanga nze tuyinza kumwenyabonya myaka 9 kakati ngudde negamba nti eyisuku eri yifu omenya omusajja oyo okumanya muganga bamusabye 10 million euros nazibawo naye tumwebaze mugagwe sijja kuwa $10 million oyagala yokolagana na mu Pakistan naye bano bagenda bawa 10 million euros era n'abavumirira nnyo goba omusajja w'emulago kale omusajja w'emulago ali mu bbala that's where Museveni nti bagobye omusajja akuli eddwaliro ly'emulago erimusere and the president keeps quiet omusajja ne bamuleka mu bbala tebamututte mu kooti tebamututte ludda naye abaana be babonaabona naye abonaabona kituufu where is Museveni singa ono byayogera nti the Museveni of 86 could not allow Dr. Kubanti Agobwa yes he couldn't Museveni couldn't wait a mulago man is very powerful that man expert mu mitima bamugadde nnyo mujja wano bamutwale then namugoba namuteeka wali omusajja namubonya nagende wenga ali mu mpale nyimpi ngaka naye abaana bamwe bagenda kuddawa era Dr. Mutenena agobibanga mwali sirisene you would be backing mukozi pesa temalo koda yake yabasoba bawe bye bakugamba abanyambale bakugamba nti empisi yewamwe bwe kulya amagumbe egatereka ne bakuziika kale mzaita nsamukirize wait Museveni taina can you believe me I am doubting is the president Kagame in Uganda bamukozeko toto black out bamukozeko toto black out why it is a success story for Muhozi teri akyogerako government yani Idi Amin ya bagulawo eyo ng'ebyuma bya munno olupapula lwa munno nga bikadde kakati ebyuma bya munno twakitanga gundi nga enyukuta muzironda n'amasasi ekyuma nekigayitamu ekifaananyi okufuluma ng'olina kiwannakwezi Amin yayita edita wa munno n'amubuuza lwaki ekifaananyi kyokugula nga nzigulawo ebyo tekyafulumye n'amugamba process Amin olupapula yaluggala he closed the paper temusobola olis n'ayita press conference omusajja yali akola muno kati faaza bamuyita Lutira Lisire ali Nairobi namuga nti we have a deadline you are going beyond the deadline the story will not appear ngunda muga nkugubye mabuli yes I'm waiting a message from Idi Amin by the time I joined muno in 1980 nga buli lupapula lwa mawuli nakasero lina pijoni olo yalu sitwale nga muzikya nakasero
omusajja oyo njuki ng'awandiika nga mukyusa mitwe naggulama olwo sitole zonna nga liyo omusajja bamuyitaani musajja oyo yali musajja mukonjo nga buli lupapula esitole main sitole zonna muzijja nakasero gundi lutaise yamugoba mu mawulire olisi najja nanga kuba kale bagasomanga kyewebuunya olisi nayita abamawulire nayita wa taifa nabuuza wa taifa lwaki ekifaananyi kya mini tekyafuluma namugaa nti sebo edita nalimu okunyonyola lipoota bwe yagenda naye nakinyonyola ti prosesi batugula bweti olisi yaga kati gwe edita okuvaho kati gwe oyina amagezi gwe bosi wono ate bosa mu lupapula lutali lwa gavumenti era nekikolebwa nga bwagambye yes failure to explain and his reporter explained his olisi sacked the editor wasibire bino bireeta anti nkubuulira teri lupapula nti singa president Kagame teyazze baligenda Kagame sinabuzi Museveni era nakugamba nti olabiyeko ku border activities eziriko kugamba nti baasanyuka kakati what type of people kitegeeza muhoozi ali mu ddenje tebalina mawulire these have power nedda tebalina mawulire ne bonaakyusa baminisita 10 ate sente zaabwe bwe zibeerawo nga ebidoli tebabiyitayo bakola obupapula bwabwe obwenaalimu obwaki ne bubalya ssente olwo ekidoli kati ekidoli kyebano minister I cannot because I know your problem. Your problem is not a minister. Your problem, even if Nabusa is an efficient gund. Yes. Ono gund Kirunda is very efficient. Omanya okukolera ekintu omuntu oba omwagala. Too confidence. If I made a mistake, I will tell the president I did it in good faith. Let me go and correct it. Okay. Seven is gund. Ono amasigamu omutima omubi ng'anoonya obwa pulezidenti bwe kakati nekizibu kyabwe these people invested in the media amawulire bagalina two ministry of education yeyimirizawo new vision ebyo birango bibateekamu ebitalina bisoma why don't you produce textbooks wanoza amawulire osinga mu Uganda nga ebirango ebyo birina impact byalibadde saturation levels nga ziri high ekituufu naye monitor kuba omutwalo gumu natundako oba kasanga kakati alina impact kikugula nabaga nti Uganda newspapers conduct themselves like women you cannot find whether it is languishing in poverty envizina okunyirya ne face kakati monitor is a paper type no what we want is kalinoki olukana kayina obukalu bintu bweka you were writing for your service kakati nkugamba Museveni ekimugana okubeera n'amawulire ne bwanaabeera ne efficient press secretary nga babiganye okufuluma nti in spite of the total blackout ku bintu bya muhoozi ne mu kibuga obutabeera mu bifaananyi bibi the people turned up abantu bazze we have a Kiganda proverb that a step mom smeared her step daughter with the anti-hero soil. When the sweethearts came, he examined. Again, ono mutwale wa blend natanyirira nnyo naye ono baaba era batwala gwe yatedde kotta. So whenever you want to smear somebody, the evidence comes. However much you want to smear muhoozi, the evidence comes. Nti kakati tutabule Kalamoja, tutabule gundi. Kakati olunaku lw'eggulo what the president should do abakubye tear gas mu Bobi Wine abakwate these are saboteurs because Bobi Wine bada adde abakubye tear gas babakwate why babe Bobi Wine anti mugundi mu propaganda they wanted to create okukiremesa kyaganye pregnancy yaganye katiro gamwana kati how do you overshadow ekyamuhoozi nti immediately after the celebrations they started attacking Bujingo kati ekyamuhoozi nekikola ki papa sinefa omulundi guli eri yes ne batambula ne Bujingo kino kyo nekikola ki kifa these are experts ndemba kuba wano kakati bategedde nti ekyamuhoozi okyovershadowing otya Bobi Wine agende ku CBS radio y'abasiru y'obusiru
muwandise n'Oluganda si lutuufu ebirowoozo tebakiwandika bwe bati mu ggulama y'Oluganda E ne I tebigoberera ero oba before ero yes you see era awo tewabeerawo ero wabeerawo R ati nkugamba nti babadde balina okudaivatingawo yewabadde tebwetaaga kuba Bobi Wine maki tiyagasi abamukubye babakwate babwetoloza ekibuga nga buli kabangali bwabadde bulina okukolawo incidenti obwo obusajja bwa poliisi obwo bwakubye tiyagasi these are collaborators kyendabagamba bwe nakuba abalamuzi nti bakolagana n'abatakyali nga abantu okyabiraba kuba nakuga nti a judge you know it is a constitution to adduce evidence under torture ati lwaki omulimandinga gugobe with costs lwaki omulimandi kasita nabakuba n'amawigi zaabwe kakati tekyabirabayo mu kkooti because nembagamba lwaki eggulu Samaritan gundi Bobi Wine Pastor Bobi Wine bwe basuula abantu bajja wuwe tewabaayo abalaba mulala omusajja tumusanze wali nga bamusudde ku luguudo nga as it used to be what this muzungu is talking in Uganda. This is a storm, gentlemen, if we were here. This is a drizzle. It's a drizzle, if you understand the language. This is not a storm. There are times when we used to find dead bodies on the streets of Kampala. Era mu lupapula lwamuno twali tutaddemu omuvuka baali bamuyita Jose Yiga ng'awandika abafudde mu wanga naga mubiddemu nakuga nti Semwogere bamukubira mu kuziika driver we bwaliwo ekirango titookera akireesa gundi bamuyita ngani Dr. Mulozi yali wa deputy police secretary bwe bamuwa obwagundi obwa minisita mu gavumenti y'Okero Lutwa n'abwa directive teri ayogera mu kufa nti bamukubya amasasi Semwogere n'ayogera mu kuziika dereva we tiyafudde ekyo kutukuba bakuba Semwogere amayinja Katonda bamutire. So for us who have been here, Namamve, we would see people going to Namamve, scanning in Namamve for dead bodies. Mr. Mzungu, who pretends that you know this country more than us, who have been here. Mr. Mzungu, who failed to run a municipality in Africa. What credibility do you have? There was a time raping women. Raping women. Is Museveni who changes the reverse? Whoever rapes a woman, is it state-sponsored? Is it state-sponsored? The only thing that these are saboteurs inside mu government tebakwatibwa. Njatogere ku nsonga ya toche eriwo claim eriwo ey'omukyala Alexander Marinos n'omukulu Bobi yavuddeyo na claiminga naye bazanyo omukyala okuba nti yavudde n'ayogera ekyamutuusiddwako era n'asaba bakyala bonna mu ggwanga baveeyo beerwanire. Teri mukazi mugezi. Teri mukazi nze nabagamba abaana bange. There is no sensible woman who can say in public that was raped. Kaliyo. Ate oba omukazi azadde abalongo abasajja bamudduka. Teri bannalongo baganja mu maka. Are you saying omukyalo byayogera nti yarepingiddwa alimba? Gundi nkugambye nti for the first time uyu musajja asaana na nnyota Kulayije for the first time Kulayije demonstrated scientific as a soldier senior man yakutte message yakutte simu ye nga ne gwagamba abadde anyumya naye nagamba the whole day badde banyumya badde na mukwogera ku simu. He should be arrested. Arrest him. Arrest her. Arrest the woman. Take this money to the police to make a statement about the rapes. Maybe he can help us. Why? Because he's a doctor. Maybe he has come across many cases of rape, who are raped. Yes, the police can get a lot of information. My brother, Ali Musaidi, Munyolo Wanchende, Wanchende. Kata we musajja wa maanyi nnyo maybe tebifiirayo nze kitange mu second world war yakolanga mu signal department. Very few Africans yakolanga mu signal department era bwe yavaayo najja akola mu post office ended up in the cupboard was a postmaster engineer yabimanyi era nze saawukana nnyo naye kakati nkugamba the only way of dealing with these malicious cases is putting people to task. Nabaga nti olunaku lumu
ng'abayekera batuleetera story bali mu nsiko bano neewunya lwaki babibakola nakulu nga batuga nti bakubye bbaasi ekakooge mufiiriddemu bamilisi ababadde bajja Kampala it happened abayekera bakuba bbaasi bati Muwanga was a smart guy Muwanga ng'alagira nti mugambyewa kakooge ng'atuyita Muwanga yamalanga bali okuba mmere n'ennyama naki n'agamba omuserikale njagala muvuge mayiro 2 okuva e Kakooge mugende mayiro 2 from Kakooge tulabe Kakooge bbaasi we bakikubira bbaasi yali esalimbiriza yayita ku luguudo abamu de baakaaba amaziga omanyi kugenda mu Luweero n'akazinga bwe baakomawo bonna baagatte biriiyo yabagamba baveemu ne mu bbaasi bagitulage what this information mugitulage bbaasi gye bakubye Kakooge buuza Lwakasiisi nga bagenda batandikawo nebyokusika yalinga abaana bababidde ku ssomero owange bamubidde ku ssomero owange bamubidde ku ssomero Lwakasiisi yayita abakuŋŋaanya b'amawulire n'abakulu b'amasomero show us a student who was grabbed or kidnapped mu masomero gammwe ku TV batulage ne batamattama webyabangako sose kwebikolaki webiva ono kuleije kyekyakoze kyekyo the woman must be charged yes kubanga kasiga kyetuliko destroying Uganda's image arrest them noddira kubanga ye bwakola ekintu afuuka bwati noddira omukazi ng'ono gundi Nyanzi eyakunamira abaana nadda ku TV n'akunama n'afuuka credible kubanga avuma Museveni avuma government that woman credible noddira ono Simanyi Kakwenzi nga ye yamanyi ne malayika bwe yabuulira Maria ne bba yamubuulira naye ono yekka Kakwenzi tewali akorespondinga Kakwenzi wabula Kakwenzi obufukete bwa New Vision bwe bagula obugozi era noono omusajja yabuwadde ssente ne Red Pepper bonna babalisinza amanya gaabwe a man who has 10 million euros obwagondi bwabadde obwa Yesu mbu bwagala bugende bumukwaya mwe wasula waliwo katuuseezi oyo omusajja wasula waliwo katuuseezi obwa Yesu bwabadde bugamba bugende bumukwaya mwe eyo mpisi empologoma teri ya mpisi mwe kufuka mwe nkwatakwata abaabwana oyo omusajja mpisi yennyini amusindiremu ye bali mu meeting anybody agende ku gundi ogambye buziga oba tebaliwo enkubuulira weeri nkubuulira ekifo nti oba eminipasa oba wambambalabu wokirizemu kakati nti abasajja bali bategeera nti bali mu kizibu but they made it difficult tebakukwatanga kusiba Paulo Muwanga waliwo omusajja wa New Vision wa Voice of America nga bamuyita Buteera ng'awandika story nti motoka zonna ezisomba amatooke mu Kampala za Paulo Muwanga which was true Paulo Muwanga yatyanga okusasula omusolo n'ateekako ki ng'avuga namba gundi ngono omwana byabadde akola ono gundi ate namuwunyezza okubanga baganya yakuba ebintu babiddukamu naye dda mulirayiza omuze akwata akawunti z'abantu bwe bakubavuwaliza akawunti yo bagikwata ate akawunti yange yakoze eki okujja kuno finance okuvuga revenue authority yali mukutte alinazo zizisasula waayi revenue authority yali luddawa okumukkiriza okuyingiza emotoka nga ffe tusasula n'omusolo gwesinja 10 bakukunoonyako ekyo mbwa toyogera ebyo bagamba gondi lino eribadde represident ya America kambula ezo teziwa musolo ndiga nti that's why I have to come to improve the customs department of the USA. Yes. Bakwatako kitange ng'avuga emmotoka ne mugamba ba traffic nti toyina driving permit n'abagamba mbadde njagala kutestinga oba mukola mbadde njagala kutestinga oba ddala munda ebinga mukola mbadde njagala kutestinga oba mukola nga yo yagirina nkugamba tucha claims ziri basis omukyalo zaleeta ate bamuprovinze oyo gundi aŋŋambe kulayije amasimu ago agambe mu retrievingire audio bye bayogeranga mise ina capability
miso erina capability retrievinga bano biboogera badinga boogera yes essimu baziteekawo bakuga nti essimu baziteeka eri simu ze zibakwata abasajja abagagga abayitirivu bagendako ku zoom manyi sente zeyagula zoom nenda mu mukyayina ng'ababba bwati n'abuwaliriza n'amasimu nempolomya omukyayina napolomya omupakistan no there's an African with this technology you think whatever you say he gets it yes whatever you say even watch you have video clips okay yes bonna buli kintu kyonna bagula n'obuntu buno okwogera ng'abakazi kagula no $1 million but the content remained the same nenda bakasajja akakyayina ne kababba bwe kati n'essimu ne kazooza bwe kati nga nkalaba kakati ne kabagamba mumpe $1 mitwalo eki ngende Kenya ngule spam mbankalaba ku byuma nga kali Beijing nga bakalinze wano kabafera tekadda abasajja kabafera tumwebaze yajja n'oguuma bwe gutyo okuva South Africa mbudde talent tumwebaze n'aleeta akasajja akakyayina kakuba ebyuma byange mba neebase ekyayina kalabika kaalimu neddo nompya nenyanga ebyange bikuba byange ngenda okukeberamu nga biri half band kayina nako technology nakuba omunala nekuba nenyumba ya tumwebaze yagidduka mu buddusi akasajja yali aganye okukasasula era tumwebaze ayina gye yantekera $15,000 n'enjikaana nga njagalaaga anti yakuba ebyuma byange nali njagalaaga naye kati byawedde lwaba ogwo ye lwaba ogwo yayina ekizibuokujjako nga banumbye kubanga bwe kyebakola ekibi kulumba amakampuni gange gonna kugaana bagamba bonna lwaba ogwo ye yakozesa option eya suffocating emi economically you cannot because era byebamonete byebakuba nti omukozi wa gavumenti tasobola kubeera na ssente mmeka kyekibabisa mu revenue singa babba abantu bafuna emisaala emingi kabusenga yafunanga $5,000,000 okubba the more you change your style ekintu ekiriwo kyakukekkereza nti why do you drive nti kati ewange omukazi buli mukazi avuga kakati aga amafuta ga ssente mmeka okujja kati nze ali sigundi ali superstitious fe tetulinnya mmotoka emu mwina muggwawo bwemufuna accident muggwawo what we should encourage our people okukekkereza because abamawulire abo obusiru bwabwe the situation we had during COVID and the situation we have now you would have expected nti ebiduula bijja kukola ki no abantu bamanyiira buli change ejja mu nsi erina impact gyekola gyeteekawo ne mugimanyiira kikakati gwe mu kisiibo nze ndowooza how do I spend a day nga ndi ku malusu gokka nga siridde but if I convert to Islam gundi njifuna yes nti if I lose a salary a government salary waliwo nga ngende mu banka ncekingeyo bwemba nafiirwa kitange ngowange yafa ne muziikako ninaye gye munoonya nti omusajja nfaananidde Mirundi oyo so buyinza kati tukole ki nti twongeze sente emisaala babongeze ifu okubeera contented kyekibagaana okubba nawulidde nesajja erya gundi erya trade union esajja erya trade union temusobola toyinza kwagala mbwa nogikuula mu manyi there is nowhere a trade union is a part of government. You lost. You cannot get married and remain virgin. Don't expect anything from the trade unions. Apart from sitting on national institute and babba, tewali kibasobola kukola. Enkoko terina majjebe k'ebyenda byayo. Somebody to have a salary must be good. Kakati muwano mwali bangi abalala ne bagenda nakugamba tikapa egenda neyekweka negoba amagunju ne gagenda. Kakati you are not coming back. A setback, but you cannot say nti my argument nokuba no mu lupapula nga oli bwajjeyo yasoose okwavuwala n'olaba akasajja nkali bisibe wakayitandika kali mu new visa kakubye ekyobusiru. What will happen to Ranya's project? Is it the first person to die
what happens to other projects when somebody dies. Mbunazo government is take only consider kasojja kusanyika shaka timanya. Is only the first person to die. No. What happened to Kisekazi projects? They were solid because they were not depending on management. What happened to the famous Naigaga market? Especially Kazibwe was a farmer. But in the problem in Africa is that you depend on handouts from which. Bajanga ne bagula enkoko zenga bagula wa vice. Yes. Eddagala bagundi bwe farm yesooka okufa. Ntinze nzimanyi okuzibeera nazo okuzirabira muntu. You must have a million in the house. Kakati tukole ki nukuva kasajja nkajjenza. Gwoso so kwavuala. Sukali yaliwa sente sinje mwana nga abantu bonna bamunyo. Enyama mini ejiteka kunya ekitundu nga abantu bonna bali enyama. Sinye ekitundu ku mulembe gwa Amin. Nasoma P7 nga sukulu fees ku Idi Amin azifikisinze siringi 5. Nalabe eggaali ku kyalo za siringi 405. Amin yazireta niziremera ku kyalo. What are you saying? Waliwo yava ku sukali era babadde bakireza nali Museveni bamuteka mu kisiibo abasiraamu bagenda kusiiba banasibulika ekyo sukali bamuteka Kasa Museveni yakkiriza nti baleete yali ku boda waffe mutukola bwati nga mulaba bwe yayingira yava ku mitwalo egi era okoti enyumba baali bagikwatira sigenda kubanga sukko wano amawulire ngenda kuba mberekereza bane bale balungi mukama abantu the media in Uganda has lost. You have lost. A media is for intelligent people to set the agenda. Na buyina abaddeko chairman Nibras SS wali mwenyanga gayaza naye nkutumirako Jewero Sound naye nkutumirako na mwene benna abadde bongere simu ya Kayonza abadde batugoberera enamba ya Kayonza ngenda batera okamunyi eri 0707 naye abakoze omukolo bana abakoze omukolo gwa muwozi mwakoze order abantu bagwa mu bintu tewali yagenze mu fumbi nga bakubuza bubuzi oyagala ki era kyo oyagala ate nkubwera bwampadde bulungi nnyo buli smart bulungi omanyina omuntu agaba emmere kale ku reception kubeerako bakazi balungi ku bizigo kubeerako bakazi balungi ne buli ugwosaba emmere nguga nti akaaba bakozewo omukolo bagundi banzeyire abo ababaddemu bakoze omukolo mulungi sawa zijja kuba 3 mu programu yaffe ekwatagana ku nsonga z'ettaka Mungu ngakkiriza